Omusumba Rosias Bugingo ne mukyala we Susan Makula mbalina maaso awo ng'ate babatwala kaguddeyo. Pastor Bugembe naye muyina maaso awo. Pastor Isaac Mushana akiguddeko wabadde ku live ne penge bannange bingi byambuulidde nabyo ogenda kubanga obyewulirako mu maaso awo. Fulufiga kyakoze Bad Black naye bambi obulumi bumuyitiridde oluvannyuma lw'okukola akabina oba abangi bamanyi nga BBL. Omugamba mutya mwasiri mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mjimpe like era nesaba gwe wina atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesi wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Ninyongera okusabirako mu mwena abaradde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate ekiwatuukeko ba mikwano. Suvia Airport Pickup and Transport Service banange tutambuliza ddala ate abantu Sheka Shirafu Dembe musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukubireko ate wamma naye agenda kulombera edduwa munange sigenda kuliisa era nga nkutandise ne ex wa Victor Kamenyu awo omukyala Ruth Ankoroje baby mama munange mabega kawo nabaleetera akatambi nga balaganga abali mu laavu munange omukazi wamoola eriiso wamwenya wakolaki Victor Kamenyu namugamba nina kyenkutegekedde njagala kutwala Zanzibar. Munange netulowooza badda mu laavu naye olunaku olw'ejjo omukyalo ono gwolaba yakoze akatambi ako nga w'omulaba ng'ali mu nnaku empitirivu ennyo ng'agamba nti ye kimala awulira abikooyi Victor Kamenyu talabirira mwana bwe yakoma kumuzaalamu mukwano n'abireka awo. Olunaku lwalinga ayagala omuwa akayambi Victor Kamenyu aba ayagala omukyalo ono Ruth aveeyo mu maaso g'abantu akole video ng'alaganga ali mukwano ne Victor Kamenyu nti lwaganya okubikola mukwano obuyambi tabumuweera ddala era yagambye nti ayina ennaku ayina ebiwundu ayina kwegamba Victor Kamenyu yazimbye omutima gwe oluvannyuma lw'obutalabirira abaana naye mbwe kimala asirisa akooye agenda kuvaayo ate abyogere. Munange bwe nkongerayo ewa Bad Black ono nga yakoze akabina yenna akamutuuza atuulaako kunadde yenna asula kuteguusa olw'akabina bannange. Ono nno olunaku olw'ejjo Kasuku yamukyaliddeko mu ddwaliro gye yakolera akabina kano n'abeerako akaama kamukuba naye akaama ke yamukubye kabadde kagamba mbu omukyala Pastor Bugingo Susan Makula yazadde abalongo. Munange kino nno olwagudde mu Fulufiga mu matuuge tebyamuyisiza bulungi. Mulina mu maaso wano nga kyakoze Bad Black amususiza okuva Kagera akasooka paka ndowooza kaviiri akasembayo mbu yeeyogeza nnyo yeefuulanga abamanyi ennyo biki ererere ye mwogezi wa family n'ebirala bingi nnyo nga tegira ate Fulufiga ngenda kubanga mubalekerako bali tweyongere wamma nagaliro ya kali kibinga sitani kwesembeza sitani mukazi goli sitani simanyi waki mukazi goli sitani eri omukazi oyo weesibye ku mukazi paka lo penetrate nze bintu byobulimba naye Bugingo jamulaba kimafiya kuba ine mwa yeyogerera nabekala nitebogera gwoyogera gwaniwe oli sister tu Bugingo ayo mulamu yawulo omukwano gwe weetungako n'omukwano ogwaddala ogukwagala ffe tweya ne Susan nga tetulina mimwa tulina emimwa wano wakwata abaana b'abantu no bateeka mu bwamalaya bonna bano babazinaazina ne babasiiga ebirwadde tewali yafuna mu bwamalaya olaba gwe asema okwetunda yeyita sina tewabufunamu kati mulina kyemuluka mwagala buli muntu amufumite ennyuma mbw akola BBL ogenze kuteekamu mukazi mbu yazaala abalongo baliwa musobola okukwata kamene mungumba Susan Makula n'olagensa abalongo bannanga abantu abasirika tebabeera basiru abantu balina peyini yaabwe muve ku bantu abantu bayita mu bingi muve ku bantu mu amazima ge gabaluma muti amazima bwe muvanga muga nti omukazi avuma naye muve ku bantu like sibo zaganya okuwera ne mutekawo ekya Susan nga bwe yazaala abalongo baliwa nazaala abalongo ne batajja kkalanira ndi ne batagenda ku ttaka ttukuvu kakasansi bannange mutuuze ku mimwa mukakanye emimwa nokakasanga Bugingo bwe yawuwa omugongo ekiri ku lwatu olikimanya talanga weesibye ku Susan ojja kumala bubi naye Bugingo jamuwulira gwobogerera
oli mwagazi wa family bwatyo Jennifer Furufiga Nakangubi Bad Black amuwadderevu amugambye alokerawo okwogera ebintu byatamanyi naye nga agali mu nkuubo tunabagafuna bulungi naye agali mu nkuubo mbu yazadde Susan Makula wadde Bad Black ye akama ke yayogedde Furufiga amutabukidde naye mbu yazadde mbu kasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking a suvi airport pick up and transport service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe booking a suvi airport pick up and transport service ate badiyale wojja nongamba munange bedala suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba kubookinga suvi airport pick up and transport service onongojja n'akusalira nako olinze ekimukwano bookinga suvi tweyongere Monange bwe tweyongerayo ewo omusumba Pastor Isaac Romushana onono ashuguddeko wabadde ku live abadde ne penge avuddeyo n'agamba ffe bitugana okujja mu chaachi omusumba gundi yavaayo n'alimba abantu chaachi naguno kwaka tezimbibwanga ekyala waliwo omusumba ye aliwo okubakira abantu ba trending abayimbi bakumendia ne baki asose mutandika tuyabogedde manya naye gye bisembedde yamaze n'aboogera amanya munange ye Pastor Isaac ng'awona buwonyi nti byebyo byebiki ngena kubanga ate akatambi nkabalekerako namwe musobole ng'agamba nti ono abaddewo ne muwuliriza muwamatu ati waliwo omusumba muwamatu kuba mmanyi mubbi tatuusanga katiba ye mubbi penge toyogera erinnya sigenda kwogera linnya era sisobola kukwogesa era nga gye tulaga akambo kana kayise era kuzimbawo yafeesi ndala teggwanga naye lwaki mwagala entalo akatiba kade kaggwanga penge lwaki mwagala entalo ku basajja ba Katonda abatabalinaako obuzibu andi kugambye muwulirize ebbanga takyusa mu katiba tindi byayogera bya kanisa naye muwadde mutambula naye kubanga ezo n'omukyala ali ayimbira waffe mu Gagamba eroze ne mumuwa omukyala entalo penge entalo omulala gwempuliriza naye muwuliriza ebbanga simukkiririzaamu naye wa magendo anoonya alina erinnya komediyani muyimbi n'anoonya n'afuna akalimba k'abantu b'amannya n'abakukuuta wamu n'agamba kati Sunday service eno yabaserefu penge twaleeri kati no bamuwulira buwulizirwa ekyo sindi byayogera ngambula nabyo naye muwuliriza ebbanga kati manya akatiba k'oyo okufuna abagoberezi kyaki yagijjuzaamu omujjuzo gw'abantu abamanyikiddwa anti nabo beetaaga okuwulira enjiri penge wulira andi olutandise mu bizinesi oli munnamukisa nnyo petwafuna nnyo gwe nti ebintu byesente si byolimu toli mu bintu byansi togoba bisiikirize abantu bapasita banno alusa zibaluma ate bakutanga abasajja bakambwe oba bwe babagamba okuwaayo obulungi temuwulira nze olunaku lwe ndikulaba ovuga emmotoka gaggadde musumba naye endigazo zivuluba n'ebisooto nga kuba kutera wedikapeti njokuba musumba kyokola si kituufu ozzeemu entalo penge ozzeemu mpulira bw'obanga gwe weetaaga omuntu w'emmundu okukukuuma naye ng'oŋŋamba olina mukama kuba amaanyi ga mukama ge matuufu musumba kendikulaba otambula n'ow'emmundu nja kukubuuka ng'oŋŋemye bukyali sinkubuulira bw'obanga Katonda gy'ali akola ate emmundu ebekkuumira ki byebimu ku byolaba mu kanisa nga si bituufu era ngamba wano ate nedda kino kikyamu ate nga bakuuma ekkanisa ezo oba basumba abo balina tukuumira abakulembeze b'eggwanga SFC mafiya mu njiri
nze musumba bw'olitambula n'omuntu ne bamukuba essasi nongamba mbu gwe eryo lyakuyinzaako obuyuza naye lyayiseewo olutunyonya tolitulaga bulungi naye nga mulimu endiga efudde bintu by'ekiyaayi njaku naye omuntu naye Penge omuntu nga yabannyonnyola temwagala bwagazi kumutegeera baadize nkubuulira ekiguli kye yatulaga ewayita essasi saalabawo naye okimanyi nti ne bwe yandibalaze Penge ne bwe yandibalaze temwandikkiriza yabanko sasi likosa yagamba sasi lyamukosa teryamukuba netubuuza temwandikkiriza lyakosaawa era temwandikkiriza alina abakozi ku laadiyo aboogeza abatuuka ku siini bwe batunnyonnyola nti essasi lyayise ku musumba ne limunyonyogera era olunaku olwo nga alina bupulasita bw'ataddewo naye ng'endiga egenze Penge bwe bandikulaze ebiwundu wandikkiriza ate musiru yalikiza bamukubamu essasi nekubamu essasi ovumye no yali badde akkiriza bamutekera afuna ekiwundu ekituufu kyekisobola okulaba Penge musumba mulimu obumafiya obutambula omwo bwogereko bwonoone nze kyembalabako ekirala kye muyina Penge kakati ebibanyiza mu kanisa ebyo bwe bivaawo ebyo bye bibagano abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.